Olunaku olulala mu ddwaliro munnange wali awali omwana mulenzi munnange ate Wizo Manizo bye ngenda okubeera nga nkubuulirirako ku maaso awo Pallaso yatuuseyo ddako ate ne Chameleone ngenda kubeera nga njija nabyo mu maaso awo ate nga ekiri wali munnange ate mu USA wali mu Boston anti NUP munnange ate diaspora wali mu Boston kiri mu kutokota kakati nno omukyala Barbie Kyagulanyi munnange wali abadde ali mukwaniriza munnange ate omukulu Bobi Wine bye ngenda okubeera nga njija nabyo mu maaso awo kakasa nti no video ogimpeera like kosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba Bambita Jaminati sinza ku Jaminati Yugi kansoke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga osubscribinge kibeere nga kitambwira ddala video osobola ogimpeera like munnange wali wonna ate nakyo ne kiba nga muzigo mwereere kakati no kansoke nkutegeezeeko ko wali ebikyagenda mu maaso wali ku mwana mulenzi munnange ate Wizo Manizo era nga actually yeetaaga essaala kubanga munnange okugulu okwo baakulongoosezza era nga agabadde gavaayo wali gabadde galaze nti mwana mulenzi ono yamaze munnange ate okubeera ng'alongoosebwa okugulu okwo tulabyeko ko obutambi bungi nnyo obw'enjawulo nga bugenda mu maaso okutambula wali kakati nno mwana mulenzi munnange Pallaso naye yalabiddwako wali ng'atuuseyokko nga bw'ogezzako okulaba akatambi ako ku sayidi y'emu kosaate ne mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone wali naye yalabiddwako ng'atuuseeyo nga bw'ogezaako okulaba awo nga bali munnange ate mu kunyumyanyumyamuko era nga wali akatambi akabadde mpozi akabadde kakutte vibe wali ku mukutu ogwa TikTok Chameleone yabadde ali mu kudda Chameleone yabadde ali mu kudda munnange nga ali mu kuva wali munnange ate mu ddwaliro abaana bamulaze bambi omukwano baleekanye wali munnange ate entuulu yabadde y'amaanyi nnyo bwe kityo nno munnange ate mwana mulenzi munnange ate Chameleone era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo ku mwana mulenzi munnange ate Wizo kati oyongereyoko wali mu maaso ebiri wali munnange ate mu Boston bukajjukira nti nno ye King Saha yalabiddwako wali ng'ali mu nnyonyi nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako yabadde mu nnyonyi wali mwana mulenzi munnange ate King Saha ng'ali mu kwekola munnange ate ebintu era actually gempuliriddeko ko wali gabadde galaga nti yatuuse dda naye nga ku sayidi y'emu ekiri wali munnange ate mu kifo kyennyini muganda wange kiri mu kusindogoma Hello. And thank you very much, Mama. Please take your seats, ladies and gentlemen. I am humbled to be here with you, ladies and gentlemen. Like she mentioned, today is not my night to speak. Actually, it was not my night to even be present. However, two reasons why I'm here. Number one, I wanted to show off my counsel. But most importantly, I wanted to listen to what these powerful women are saying and get inspired.
That's why I offered to be her bodyguard, and she allowed me to come. Thank you, Mama, for allowing me to come today. It is always motivating, empowering, and refreshing to hear from great women speaking to us. I've said it timeless times that I am a product of women. If anybody doubts the power of women, look at me. If anybody doubts the ability for women to bring forth a promising new nation, look at me. If anybody ever doubts how women are blessed, look at yourself. So today, just like everybody else, I'm here to feed from your cup of wisdom and to be inspired, not only just by you, but by everybody here. I thank you and wish you wonderful deliberations. Looking forward to hearing from you, Mama. Thank you very much. Kakati no omukyala Barbie Kyagulanyi abadde ne speech awo n'ayitakoko ne ku mukulu Munangate Bobi Wine Munangate obubaka bubadde bwa njawulo nnyo. Barbie Kyagulanyi yasose n'anyinyamuka awo ku mazina ne ngamba bannange byebyo nno munnange ebiri mugenda mu maaso wali mu Boston mu USA side eyo nja kubanga mbikutuusako byonna ebinaafaayo ku mukulu Munangate Bobi Wine kozati n'omukyala Barbie wali mu NUP Munangate diaspora conversion wali mu Boston eside eyo. Kakasa nti no video ogiraikinga kozati n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba nzigeza nkomayo ku maaso awo ate n'ebirala katono nnyo bwe nti